guys, welcome back to my YouTube channel. Amanya Eddoboozi nze Joanne Uganda era nga nkomyewo tusobole okwogera ku kintu kye bayita relationship oba osobola okubeezaawo otya relationship yo era osobola okubeerawo otya n'omuntu akukwana oba omuntu gw'oyagala naye mu relationship notegeera nti ono omuntu anjagala oba ono omuntu agenda kunyamba mu future yange nga maze okukola ki nga maze okufumbirigana naye. So guys, ngenda kubawaayo ensonga nga ziizo okulaga nti ono omuntu agenda kuyamba mu future yo oba mu future yo mujja kuba bulungi. Mukitegeera guys. Kati ngenda kwogera ku nsonga ezikwatagana ku basajja era male nyogere ku nsonga ezikwatagana ku bakazi. Okay? So guys, kintu kye njagala okwogerako kiri bwekiti. Otegeera otya nti ono omusajja gw'oyagala, ono omusajja gw'olina ng'okyali mu relationship nti agenda kuba mulungi gy'oli oba nti agenda kuba future husband wo. Kubanga sometimes tufuna abasajja ne batukwana oba n'ofuna abasajja abanjawulo ne bakukwana n'otandika okugamba ngende naani. Okitegeera naye nga tonaba kusalawo nga tonaba nafuna solution kangende noono. Mukwano ngenda kugamba ekintu kimu kiri bwekiti. Omusajja gw'ogenda okubeera naye mu bufumbo oba mu future husband oba agenda kuba future husband wo ogenda mutegeera wa? Ogenda mutegeera ku njogera, ogenda mutegeera ku ngeri gy'ateekinga care gy'oli. Omuntu amala omwezi omulamba nga takukubira ssimu, mukwano gwe omuntu oba ogenda mulowoozaako ki? Omuntu oba ogenda mulowoozaako ki ddiya? Okitegeera ogenda mulowoozaako ki? Ogenda gamba nti ono omuntu abadde ki mwezi mulamba. Is that a relationship? Is that person loved you really? Or loved you or loves you? So guys, bw'obeera oli mu relationship, omuntu akwagala alina okuba nga akukubira every day. Bw'aba takukubidde asindika message okuteekinga obuvunaanyizibwa bwe. Ate waliwo bano abasajja abakozesa ebigambo ebimu nga bagala kukema ku bakazi. Mukwano oba olina omwagalwa wo ogezaako okumukema olabe ekigambo ki ekimuvaamu, olabe endowooza ye. Ekyo ekintu n'olububa nga tokimiininga, just mukeme ogambe nga kino ojja kufunayo obugambo bw'ojja omukeme ogambe naye n'omusajja bwe naaba amaze otuuka naye mu bufumbo kino okusinziira gwe ku ndowooza ye. Baako ebigambo by'okemesa bbaawo. Okitegeera abaana abamu tuluzinga relationship nga abasajja batukemye batukema bwe bati. Ayinza okujja n'agamba Mariam, in case nga maze okuwasa oba osobola kubeera n'omuntu oba osobola okufumbirwa omusajja ng'alina ku mwana. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nedda, oli akiseevinga mu bwongo, oli abadde akukubira buli lunaku ogenda kulaba ng'atandise kukola ki? Ng'atandise okukyusa. Bw'aba abadde akuba buli lunaku ogenda okulaba ng'atandise kukuba after 1 week. Atandike kuba 2 week. 3 weeks ziizo zigenze, omwezi guyingidde omukwano, ogenda okusanga nga ofiiriddwa relationship yo. So kati omusajja bw'ajja n'akugamba bw'atyo, mugambe yes nsobola. Mugambe nsobola. Si buli kimu ky'ogenda kuba okimanyi omusajja nga muli mu relationship. That's why some girls will lose relationship with guys. Agenda kujja kukemebwa atyo. Togenda kumanya kikyaliko. Kasita omugamba nze sisobola bwera na mwana wange, na mwana tali wange, biki oyo agamba in case omusajja oyo ayinza okwogera nga waliwo omwana gw'alina emabega nga teyakugamba ng'akuleze nti wamala okuyingizaawo osobole okuteekinga keero eyo omwana. Naye kati bw'ovaayo n'ogamba nti sisobola mukwano oba ofiiriddwa obufumbo oba ofiiriddwa relationship yo. Bw'aba agenda kwanjula mukwano oba kuwasa ogenda kulaba ng'atandise okukyusa endowooza. Naye otandike kwebuuza ogambe naye kiva ku ki? Ono teyali bw'ati naye lwaki kati ali bw'ati? So bw'akugamba nti osobola kubeera n'omwana ataliwo, osobola okufuna omusajja nga ataliwo nga olaba mukyali mu relationship, mugambe yes. Naye ky'okugamba nti osobola okufumba ne mujjawo, ekyo ky'omukwano oba olina okumugambirawo no. Kubanga njagala kuba for example,
abasajja abali eyo ng'oli mwenzi ng'ogamba nti buli lunaku togenda kulya doodo, olina ate okutogenda kulya nnyama buli lunaku, olina okukyusako olye ku kyennyanja, olina okukyusako olye ku nva endala, biki togenda kubeera ng'olya doodo omulundi gumu oba kale mbawadde example okozesa doodo, bw'ate bw'oba ndya nnyama nina okukyusako ndye ku nkoko. Ebintu by'okulya byanjawulo ku bakazi. Ogenda kugamba nti togenda kulya ennyama buli lunaku, ogenda olye ku nkoko ofuneyo kandida. Kiba beta ne weesigangana n'omukazi wo ne muba bantu bamu nga muteeseganya. Leka kwenda ku mukazi wo, mukwano. Ojja kusanga ozaddeyo omwana oba nga bitandise ne bitabula amaka gammwe. Naawe omukazi bw'ogenda n'oyenda ku musajja ogenda kusanga era bitabuse amaka gammwe. Gye bali abasajja nga bo baagala okwenda. Naye nga gwe omukazi bw'oyenda mukwano, nga gwe omukazi bw'oyenda ajja kuleeta jambi agikuteekeko oluzinga obulamu. So mukwano gwange omukazi, omusajja bw'ayenda togamba nti nange omukazi ngenda kwenda. Bw'aba bbaawe ayenze naawe togenda kwenda. Omusajja asigala musajja mu maka. Omusajja ne bw'ajja n'abogola, ne bw'aba taguze emmere n'ofumba, muwe emmere alye. Bw'oba tosobola just move away. Si kugamba nti ngeri gy'ayenze nange kaŋŋende nyende. Nedda. Ajja genda eri aleete siriimu, naawe ogenda eri oleete siriimu, bigenda kuba bibi nnyo. Bw'oba olaba nga tosobola kwekontrolinga, just pack your things and muweemu akadde. Bw'anaaba ateredde ajja kukomawo. Si buli kiseera nti bw'onaalaba ayenze engeri gy'ayenze nange kaŋŋende musasule. Kubanga nze nawe mikwano gyange gigamba nze bba wange bw'ali nnyendako nange ndigenda nnyende, lutali nga tukyasoma. Ne mubuuza kati bw'ogenda n'oyenda ye solution. Ogenda n'oyenda si ye solution mukwano. Just olina okumutuuza mwogeremu wamu mu bulungi, si mu kuyomba, si mu kulwana. Bwe kisuka mirundi 2-3 ng'omusajja alemedde kweyensonga mukwano, osobola okusevinga obulamu bwo, osobola okukwatamu obubwo n'ogenda. Bwe mubanga mwali mu mpeta osobola okusooka n'ogenda ku kyaki abantu ababagata ne mwogera wamu, n'asobola okukola ki ne basobola okubakwasaganya oba okubatetenkanya oba okubawa solution. Okitegeera kubanga waliwo ddala abasajja nga bo benzi. Ate kuno okwenda ajja genda ayende aleete akuleetere ekirwadde mwana, kubanga muno mukwenda mulimu ebirwadde bingi by'otagenda kutegeera. So kati guys, ako kabadde k'abasajja. Abasajja muggyewo obukodo obw'obutagalabirira abakazi bammwe. Muggyewo obukodo ng'oli mu relationship y'omukazi n'olinda nti omukazi yabakuwa ssente. Omukazi wabanga yalina okuwa ssente, yes akuwaako naye ku 100% alina okuwaako 15% oba 10% bw'aba asobodde oba 5%. Ffe abakazi tuliwo okuweebwa. Omukazi ne waba alina omulimu gwe ng'afuna ssente mukwano gwe alina okumuwa, kubanga abasajja muliwo okulabirira ffe abakazi. Omusajja agenda kuleka waka. Abakyala abamu benda lwammwe abasajja obutabalabirira. N'ogenda n'ofuna malaaya ebbali n'ong'ogiwa 20,000 naye omukazi w'ewaka alina abaana 5 n'omulekera 2,000 oba 1,000. Can you imagine? Ate n'omugamba nti ze ziriko ekyemisana, ze ziriko ekyegula, toyagalako balance. Era abawala bannange tufumbirwanga musajja tasomyeko. Bannange omusajja tasomyeko kikolimu. Wallahi omusajja tasomyeko. Ofuna nako omusajja ng'asomyeko obwongo bwe buba bukola. Naye omusajja tasomyeko. Ojja kumugamba school fees atunule bw'ati. Omugambe kino atunule bw'ati. Ogambe kati bannange ngenda kukola ki? Oluusi naawe tewasoma. Naye kati ate abasajja be baliwo okutuwa, be baliwo okutulabirira. Yes, tuba tulina okubayambako sometimes oba olina ku ssente. Naye kati omusajja oyinza okuvayo n'omugamba oba mweta mannya ki, hani oba mwami
mbadde nsabayo ku ssente z'enviiri. Oluusi omusajja n'avaayo n'akubogolera. Olumala okubogolera n'ayogera bingi bingi awo. Kati omukazi waba talina mutima nga mugumu, bw'afuna omusajja agenda omugambako nti I love you biki omukazi agenda n'oyo omusajja osange nga yeebase naye lwa nsonga nti tewateekinze keya eri oyo omukazi. Naye nkubuulira ntya Katonda musajja gwe kasita omukazi omuwa buli kimu wallahi tagenda kwendako. Abakazi abamu benda ku lwammwe nga temubawa keya, ku lwammwe nga omuntu agenda kujja agambe bannange njagalayo kunnika, omugambe okola genda ogule nika. Kankubuulire musajja gwe, omukazi bw'aba nga akola nane alina choice okujja n'abako ekintu kyakola kyakusaba kyayagala, kubanga akola yes ezo zakola zijja kuyambako ku famire ye, naye naawe akuyambeko. Naye kati gwe yamuwasa si ye yakuwasa mukwano. Omusajja omukazi si ye yakuwasa, gwe yamuwasa. So olina okuteekinga keya gyali, ye gwe wamuwasa si ye yakuwasa. Ate kati abasajja kansooke mbalekera awo, kati kansooke ngende ku bakazi. Kati nkomyewo ku bakazi. Banange mukazi munnange nkuyisa emirundi emeka mukwano. Kozesa akatono k'olina kasobole okumala. Leka kutuula ewaka kulinda musajja kukuleetera buli kimu. Leka kutuula ewaka. Waliwo abakazi abeeraba nga balungi n'agamba nze sisobola genda kutunda kasooli, sisobola genda kukola ku mobile money, nze tebasobola kunkozesa, n'oyagala otuli waka kubanga bba alina ssente. Njagala nkugamba ekintu kimu, bba agenda kuba alina ssente, yes, ajja kulabirira abaana bo, ajja kuwa kyoyagala, ajja kuwa ssente, ajja kuwa school fees, ojja kutereka ku kameeza. Naye famire yo oba sisitawo oba mukwano gwo oba ani ng'ayagala obuyambi gy'oli mukwano, togenda kwata kuba kugenda wa musajja nti mwami mbadde nsabayo ku ssente bweziti, mukwano gwange yafunye ekizibu bwakiti, mama wange ayagala ssente bweziti, biki. Ebyo ebisongasonga ebyo by'okwata n'owo omusajja bw'oyagala ssente, oyagala kino. Kankubuulire mukwano, omusajja yakuwasa kuteekinga keya gy'oli ne famire ye, gwe n'abaana bo. Naye kati zino ssente kyenkugamba nti olina okubaako akalimo k'okola ebbali. Olina akalimo k'okola ebbali savinga busente. In case yo famire nga beetaaga ssente, si kugenda kwebaka n'abasajja balala nti ofune ssente z'oleza maamawo oba ofune ssente z'oleza taatawo. Gye bigwa tebiraze, sometimes abakazi abali mu bufumbo oba kale abakazi ng'oli mu bufumbo osobola okufuna ekizibu naye nga tosobola kutuukira musajja nti njagala ssente. Ssente za kino sometimes wali ekizibu ky'ofuna ne famire yo nga toyagala musajja kitegeera ng'olina okukwata mu nsawo yo. Ne sometimes kati bw'otuula n'olera engalo ojja kugamba omusajja njagala ssente zino, njagala zino, ate ekizibu kiti mujja yatuuka ekiseera mutandise okuyomba tandika obikulangira. Trust me, mujja yatuuka ekiseera nga mutandise okuyoba atandike okukulangira. Naye wekigenda okuyambira ng'okola, kasita bakukubira essimu njagalayo kano, njagalayo kali, mukwano ogenda just ku banka yo oba mu bbaaga yo ogyeyo kasente okasindike ng'omusajja tamanyi, mugenda sigaza emirembe waka. Lekera okumalako omusajja emirembe njagala ssente. Lekera okumalako emisajja emirembe nti njagala kino. Akantu akatono k'osobola okwetuusaako genda oyiye, osobola okwetuusaako. Ne bw'oba nga tuze no mu bakadaama osobola okwetuusaako. Genda kwata mitwalo. Nze bwe nali nga nzizeyo Uganda nga nvudde Dubai nga ngoba ku bintu by'okudda walala, guys nakwata emitwalo 5 ne ŋŋenda ne nsuubula ngoye. Bwe nasuubula engoye jjukira naye sibimanyi, naye waliwo omukwano gwange yali akola ki, yali anjigiriza okukola ki, yali anjigiriza obisuubula. Ne tugenda osuubula bino mu wino
bino 2,200 olutunda 3,000 bw'ofuna chance 4,000 olutandikira waggulu ogenda osanga ng'olugoye olumu olufunyeko amagoba ga 10,000 ezinga 2 oba 3 bw'ofuna omugagga ng'agenda okugulawo olugoye lw'ofunyeko amagoba amatono 15,000 naye ng'ofunamu naye nabisobolako omulundi gumu ne bikola ki ne biyitama okitegeera naye nagezaako naye ate nze Jacint nali nina abantu wensobola okukola ki okujja ssente mukwano naye singa nali sinaawo era nali ngenda kukola ki nali ngenda twala era nali njagala okukola ka boutique okitegeera naye lwakubanga nti nali njagala kudda kukola naye saayagala kubeera nga ntudde bwenti nga ndeze engalo nayagala nsobole okubaako nange kyeninawo kinyuma nga oyingiza 10,000 mu nsawo yo kinyuma nga tugenda kwegayira eri muganda wo eri sister wo eri taata wo maama wo nti njagala sente zange njagala sente za luguli ate nalabye kalega akapya naye bw'oba weekolera naye bw'oba oyingiza 10,000 olunaku mukwano togenda kwegomba try to save gezaako okusevinga kati kano njagala kagende eri abo bakadaama ng'oli ku kyeyo nga tonafumbirwa mukwano togeza n'okola mistake n'ofumbirwa nga tolinayo kanti kokolina ebbali leka kwesigulira ku musajja obusente obwo obusente bw'okola ne batuvuma ne bakola kino ne bakola kiri mukwano ofune akantu kokola for example gulayo ku ttaka mbakubiriza kimu kubanga ettaka terigwa value gula ku ttaka business ojja gikoledda ettaka nalyo lisobola okufuuka business osobola okukwata ettaka n'oligula ku miliyoni 4 oba 5 mukwano ogenda yitunda ku miliyoni 10 kisinzira ebbanga likoze ki kisinzira ebbanga lirimaze tulekerawo okulira engalo bano obwongo buyiiya kubanga omusajja tagenda kwagala ng'oli awo otudde nga buli kimu ogamba mpa n'ogenda ne webaka n'omusajja imagine for just 15,000 n'akwebakako tomanyi ebirwadde byagenda okuwa gaaluze musituke mutandika okukola omuntu omusanga ddala ku kyeyo e Uganda nzawala omuwala gwe manyi abeera ku kyeyo yakajjamu embuto 4 anti we yamugoberako bintu byakujja bweru ng'ayagala mukolera passport biki wallahi omuwala yagaana because of sex yali yakajjamu embuto 4 naye kati wenjogerera alina omwana kati mbuulira kyokka omwana gwasadde mulenzi ani agenda omulabirira ate kyemmanyi tagiteebaka n'omusajja omu agenda eri n'eri because of sex kankubuulire kino bw'oba ogula ttaka oba ng'ogula nnyumba oba okola kulalira future ya mu maaso si kukolera lwaleero omwana agenda kula agenda mubuuza mami njagala kino agenda muwaaki ajja agenderera neebake n'abasajja gyaleete nti mwana kwata oyo omwana agenda kutuuka ekiseera ng'ayagala ebintu singa aba mwana muwala ogambako kale naye omwana omulenzi agenda tuuka akubanje maama kino maama kiri omusajja ogenda mufumbirwa leero nga muli mu laavu anytime any day abasajja bakyuka bwe nkugamba nti yamba ku bbaawo muyambeko kitono tatuka nagamba tewanyamba biki naye si kumwemaliramu wenna bw'oba okola kola future ngokolera future ya mu maaso kati ngamba oyo omuwala neera omwana wanaaba akuze ajja genda yiga dange n'abasajja basente dada newegata n'omuntu mu 2,000 bw'ofuna sirimu 2,000 gigenda kujanjaba ogyemu embuto okimanye kujjamu embuto kibi nze sobola kujjamu lubuto era nze ne bwemba nga nina mukwano gwange nga ali lubuto nga ngamba kujjamu sisobola kuwa advice ya kujjamu lubuto kubanga tomanya oyo mwana gw'oba ogenda okujjamu asobola okufuuka omukisa enkya mu bulamu bwo oba osobola okumugjamu n'okomenkeera nga tozeemu kuzaala newejjusa n'ogamba ate kati lwaki ate kati kino ate bikine nga tomanyi nti ensonga wagikola luli olwasooka so guys muleke tuzuukuke tulekerawo okwebeera nga tuli ku basajja tuwagala ssente biki bannange ne kano kankayiseewo
njagala kano kagende eri abo abawala oba abakazi abagamba nti njagala musajja ng'alina ssente, njagala musajja ng'aneeguya nga sinza amweguya ate ng'alina ssente. Mukwano manya kino, omusajja ng'alina ssente tagenda kuba naawe wekka, era ajja kuba nazo zijja kuba zize, tezijja kuba zizo. Era famire yo bwenaaba erina ekizibu togenda kugenda ogambe mwami njagalayo ku ssente, njagala kuyamba famire yange. Mwagale ng'alina ssente naye naawe ba n'ezizo zokka. Ezo ssente z'alina tomanyi wa gye zaava. Abasajja abasinga basaddaaka banna baabwe lwa ssente. Balina ebintu ne bagenda ku basawo lwa ssente. Ng'ogenda kuva eri otandike nti njagala musajja alina ssente. Omanyi zivuddewa? Omanyi yatandikirawa okubeera n'ezo ssente? Nze kyova olaba nkukutiza nkugamba nti nze njagala twezimbe. That's my choice. Kubanga mba manyi ssente gye zivudde. Ate musobola okuwewa ku magezi n'otula n'omusajja nga n'ogamba naye kino kyalibadde bwe kiti, kino kyalibadde bwe kiti. Muteese. Si kugamba nti musajja kukola aleeta teeka ebbali. Otandike mubuuza naye omusaala gwalazeewa? Ssente zange, ssente si zizo. Nzazikola bannange esi twezimbe, bannange nkubulira ogenda kumikira ng'obufumbo obukoze eki nga tolina mirembe mu bufumbo. Emirembe mu bufumbo giri kulina okuba weebasi. Kuteesa. Musobola okuteesa era ne mwezimba era ne muvaayo essente ne zigira mu mikono emituufu. Abagaga abasinga balina ssente naye basula tebeebase. Lwaki? Lwa mikolokolo gye bakola okufuna ssente. Some men essente tezizze mu bulungi, bagenda ku basawo oba ne basadaaka oba ne basadaaka abaana baabwe oba abamu ne basadaaka abakyala baabwe lwakubanga nti ssente. Omusajja akuteekayo, omusajja nga yawunguka obwongo wallahi yakusadaakayo kubanga tuba famire ye. So kati kano kagenda eri mmwe abagamba nti njagala musajja ng'alina ssente, njagala musajja nga yamala dozimba, njagala musajja ng'alina mmotoka. Ajja kuba nabyo yes, ojja mwagala. Naye komala okumufumbirwa engera n'osula nga teweebase nga biri eri bibanja, ojja okkiriza anti nali njagala ssente nazifuna. Gye bali abasajja, gye bali abakazi nga balina ssente, nga bafumbirwa abasajja balina ssente naye ng'ennyumba balina kalina naye nga tebagisulamu. Ekiro ng'ebintu bijja ne biye kye mbagamba nkimanyi. Naye oli omwavu alina akayumba ke oba ali omubiri oba ssatu naye ng'ali awo yeebaka mirembe. Naye oli omugaga alya bulubandi, alya mangi buli lunaku, alya bulungi nga bw'okiwulira naye ng'ekiro mukwano asula teyeebase. Lwaki? Essente tezagira mu mikono mirungi. Obala okoma balaba nga beevuga naye tomanyi ssente wa gye zaava. Najja nakuga hayi badde nkwagalamu n'okkiriza. Kati gwe n'ogamba gayankwani alina ssente. Kangende n'oyo. Ojja kugenda osuleyo ekiro, tojja kusobola sulayo ekiro. Biri ebintu bye yakola bye yasaddaaka bijja kujja nga bibanja omusaayi bw'aba teyatuukiriza emikolo gye bye baakoleyo ng'agenze mu basawo. So kati okwekulakulanya kuli bwe kuti. Omusajja oba ofuna emitwalo 3, omukazi ng'afuna emitwalo 10. Mutuule, muteese. Naye omusajja, don't expect that woman to give you all her salary. No. She will give you half, like 5%. Si kukwata zonna n'agamba nti azikuweze kubanga mwe abasajja temuli beesigwa. Anytime, any day mukyuka mulinga kamiliyoni. Muli benzi. Anyway, si bonna abasajja banjawulo, si bonna. Naye obuzibu obuliwo nti omusajja omu kasita akunyiiza mwana gwe okyawa buli musajja yenna. That is it. Kasita omusajja omu akunyiiza okyawa buli musajja n'olabira nga bali mu kifaananyi nga kyekimu. Naye nga ekituufu kiri nti si bonna. Bw'ofuna chance ogenda kugwa ku musajja ajja kulaba nga malayika, ajja kuteekinga care gy'oli, olifa tewejjusa. Naye mukwano bw'ofuna bad chance
ojja kugwa ku musajja oligamba lwaki nafumbirwa n'ogamba single life yesinga. Naye ate omukazi yenna okuba n'ekitiibwa kye olina okubeera mu bufumbo. Abakazi abasinga tebali mu bufumbo nga lwa mirembe, tebali mu bufumbo nga lwaki, naye bali mu bufumbo lwakubeera na kitiibwa, bali mu bufumbo lwakubanga banna bwabwe. Ogenda kukwata ekkubo nnobe omwana wo togenda kumanya asigadde mu mikono gitya, togenda kumanya omukazi agenda kuddawo agenda kulabirira batya abaana bo. So woba olina abaana 2 3 mukwano gumufumbe ne gyolaga tomanyi wagenda kuba watya. Fena tusuubira nobody is perfect. Omwana ogwo aba asobeza musonyiwe, mutuule muteese. Musajja bw'ofuna ssente, omukazi bw'ofuna ssente, mutuule muteese. Gamba kati zino ssente tugenda zikolamu ki, zino ssente tugenda kutandikira ku ki, zino ssente okitegeera. Kikintu kyenkola ki? Kikintu kyendiko okugezaako okubagamba, mugezeeko okulaba nga bambi muteeseganya musobole okuvaayo. Nze munange saagala genda na musajja alina mmotoka, simanyi gye yagijja, bw'alina kalina simanyi gye yagijja. Okitegeera, bw'obanga osabasaba Katonda akuleetere omusajja alina embiriizi yo, wallaahi omusajja ajja kugondera, mujja kuteeseganya, essente zojja ofuna tajja nakugamba nti mpa ssente biki. Ajja kubanga yaleeta ate ng'olina ssente ate ng'akongerezako bwongereza. Kubanga mbiriizi yo mujja kuba muteeseganya. Naye omusajja si mbiriizi omukwano, ne bw'omugamba ki bannange ajja kujja akola ensobi omugambeko, ate ajja kulaba nga gwe akoze ensobi kubanga omugambyeko. Naye bwe mutandika okwezimba mpola mpola, mwesigaŋŋane, muteeseganye, mugenda kuvaayo bulungi nnyo nga temuyombye, temukoze eki, muveeyo era mukole ki, mukomenkere nga muli bakadde era nga muli wamu, mulina abaana bammwe, mulina emirembe. Lwaki? Kwesigaŋŋana. Nti obuteesigaŋŋana butwa buleeta n'omuze ogw'ebbuba. Fuba nnyo omanye ekinyiiza omwagalo kimukwege, ogezeeko olabe ekimusanyusa beebi nkyoba okola. Ekitiibwa ky'oyo gw'oyagala kiyamba, fuba nnyo kikuume. Okitegeera? So kati awo gezaako okwesiga omuntu. Si kugamba kankole byange n'olakole bibye. Mugenda kumenkera walayi nga temusitebye eggolo gye mwagala. Muteese, omusajja afuna ssente tateeka ku meezi ogambe mukyala omwezi nfunye ssente bweziti. Badde mpulaninga tuzikolemu ki? Mutandike. Naabwe oba obadde okola, mutandike mpulaninge. Ne munaye waliyo abasajja agenda afuna ssente, omubuuze tata gundi omwezi gwaweddeko tewaliwo kino, tebakuwadde ssente, oba omubuuze n'alya ssente mu poketi yo. Zizo nze azikola biki. Otange abamu ng'akukubye n'okkukuba. Bannange eyo si ye solution basajja mmwe. Eyo si ye solution. Bannange mubeemu omukazi mumuwe ekitiibwa kye. Oyo omukazi okujjawo si kubanga nti yali talina kyakubeera, si kugamba nti yali talina gwafumbirwa, si kugamba nti ki. Bw'olaba nga yajja kale musobole okwekulaakulanya. Waliwo abawala abalungi, olaba nze kasita nina figa, kasita nina akabina, teri banandaba batya nga ngenze kutunda kasooli, banandaba batya nga ngenze ku woteeri, banandaba batya nga biki. Sisobola tuloka mobile money, egyo emirimu gya lesi sijagala. Beebo bosanga nga bagenzi ne batandika okwetunda ku kkubo. Nagamba kayebake n'omusajja nfune emitwalo 2 oba 10, abamu beebaka n'abasajja for just 1,000. Namala okukozesa kyonna kyayagala n'akuwa 10,000. Naye ng'olwo 10,000 osobola okutunda ku kkubo, teri agenda banange teri mulimu mubi. Teri mulimu mubi kasita oba nga teweetunda, kasita oba nga toba. Naye gino emirimu emirala tulekeraawo okutya okuswala. Ojja kutya okuswala, teri agenda kujja kutera mmere ku mmeeza. Ogwo omulimu gw'okola oba mulungi oba mubi gw'okutera emmere ku mmeeza. Egyo emirimu gye ntegeeza tobba. Okubba si mulimu mulungi kubanga ssente y'ekibi tojja gifunamu mukisa. Togenda kwenda.
ojja kusanga ebirwadde bingi byotamanyi. Ojasanga ebirwadde bingi byotamanyi. So guys, nze ebyo bye mbadde njagala tusobole okwogerako. Tegeera nti njagala kino, njagala kiri, ngenda kola kino, ngenda kola kiri. Osobola oteeka obulamu bwo nga tonafumbirwa. Tegeka kangambe nti before I get married, njagala kuzimba ku kayumba, njagala kuyayo kano, okuleyo ka business ebbali. Osobola n'okuyiiya n'okuteekayo ka business ng'omusajja tamanyi. Agenda okulaba nga omukubye surprise nga taliiwo. Waba abaddewo n'engoye engate, engato nga nkadde, osobola okugenda n'oletayo n'omugulayoko ku bugato w'emitwalo nga giijo n'omusurprisinga. Ne bubanga mukyali mu relationship, try to surprise for your lover. Ajja kwogenda maaso ng'akwagala. Gezaako okuyiiya agambe, ono omukazi alabika, she's a wife material. Biki okusinziira wakoze kino, wemba muwasiza agenda kola atya. Buli kintu kyonna ky'oba okola oyo mwagalwawo aba agenda kola ki, aba agenda kukirowooza, aba agenda kiteeka mu mutwe. Ono omukazi ankoledde kino, ono omusajja ankoledde kino. So kati olina bamaze okola ki, okumufumbirwa, ekintu kiba kigenda kola ki, kiba kigenda kubeera kiriya. Naye bw'onalaba nga banaye ng'omuntu muri relationship, omusabye 1,000 talina, banange omanya ne bw'ofumbirwa ne z'akameza tewali. Ajja kuwa 1,000, ayagalako ekyemisana, ofumbeko ekyemisana, ekyeggulo, ate agambe nti njagala ne balance nga wali kunusa olwo. Fumbako ekyemisana n'ekyeggulo, ate balance njagala musangewo. So kati guys, tulina okwebeereramu, twebeereremu Mukama naye nga bwakola ki, Mukama nga bwatuyamba. Before nga tonayingira mu relationship, sobola okugezaako okusaba Katonda asobole okulaga omusajja omutuufu. Kubanga sometimes tutomera ebisajja, tutomera abasajja, nosanga noyagalako oli, ate si buli musajja agenda okujja nakugamba sex, gamba yes, no. Sex si nungi. Yes, oba njogedde bubi, nungi, naate si nungi ku buli muntu gw'osanze. Funa omuntu mufumbiriganywe, ate bannange ekyakinjagala okuyisaawo ekirala. Bw'ofunanga omulenzi oba omusajja n'akukwana, gezangako okumanya abantu be ewaabwe. Tobeera mu relationship na muntu tomanyi ku muganda we, tomanyi ku bimukwatako, oli awo kasita na boyfriend wange. Bw'akuwa olubuto ogenda lutwalawo, ogenda lutwale wa nnyoko, ogenda lutwalira maama wo. Naye oba omanyi ku bantu be, ne bw'akuwa olubuto in case ng'omaze okuzaala, oba osobola okugamba mutabani wange yampadde olubuto. Naye oli gw'ogenda okwagala, mugenda kubikola mu bikole lyesi mumale, agenda kumala akuddukeko mukwano, tolina gy'ogenda kuddukira, tomanyi waabwe, kubanga ndaba ebituuseeko ku baana. Nayagala omulenzi, tamanyi waabwe, tamanyi tribe, tamanyi bimukwatako, n'akola gwakulimba. Ogenda kutegeera nga yakulimba, ng'omaze ofuna olubuto, ng'oli alina abakazi, alina abaana basatu. First lady is a first lady. Omukazi asooka asigala mukazi asooka. Ne bw'onaaba mukazi wakubiri, wakusatu, wakuna, oli famire y'omusajja esigala emanyi first lady. Kubanga first lady ye yasooka ewaka. So kati olina okugezaako n'olondoola oyo omusajja oba oyo omulenzi nga tonaaba kumufumbirwa, osobole okutegeera biki ebimukwatako. Si kufa gagamba gonda njagadde kantambule ngende. Sooka olowooze ogambe ki ekigenda okujja mu maaso. Essaawa ya kakati we tuba tukola bintu, tukole ebintu nga tulowooza ku ngeri y'enkya, so si ya leero. Bw'ojja kuwakadde n'okola ne kakoonoona ssente ogambe kangole kino, kangole kino, kangole kiri, kasita nja kudda nkole. No, sooka ogule ekintu ekikalu ng'omanyi enkya n'enkya kijja kuyamba. Ate teweerumya n'ogamba tesigenda kugulayo obuntuntu obutonotono. Naye percentage esinga gulayo ekintu ekikalu kyomanyi nti enkya ne bwe ndiba siriiwo kiriyamba ku baana bange. Kati ssaawa ya kakati bujja mu bwakadaama n'okola, oba n'ogenda mulala n'okola, oba oli Uganda okola, kola nga osevinga for tomorrow. Ng'okola kyankya so si kyakati. Nze kati bwe mba nkola jwani, sikolera for today. Nkolera for tomorrow.
enkya ngenda kubeewa ntya, sigenda kuweza emyaka 4 myaka ameka nga nkyali wano ntambula mu bwakadaama. Nedda, ogenda kukola ogenda okuweza emyaka 4 ng'oli settled, ng'oli wuwo, olina abapangisa, olina bizinesi, teri agenda kujja kukonkona. Okitegeera? So kati gye gino emyaka egy'okukoleramu, gye gino emyaka gye tulina okukoleramu n'olowooza ku future yo ng'obudde bukyali. Simanyi oba munfuna bulungi. So ebyo ebintu bye mba njagala twogereko mu relationship. So oba omaze okubeera mu relationship, in case kangambe nti osobola okuba n'omusajja boyfriend wo mu relationship, osobola okumwesiga otya nti ono omusajja mwesigwa? Osobola okumwesiga otya? Bw'oba olina kankuwe amagezi engeri gy'osobola okumukemamu. Bw'oba olina ku ssente osobola okugamba nti kampiyo zino ssente zinterekere. Okitegeera? Tozikwatako oba zisindikirwa n'omuntu. Kati ogenda kumala ozimuwa, bw'akola ekintu ekyo kyakugambye, gumanya oyo omusajja si muyaaye. Naye bw'omala okukola n'olaba n'ozimuwa n'agenda n'azikozesa ebirala, gumanya oyo omusajja mufere. Ne bw'onaaba nga mumaze okufumbirigana, ne bwe munaaba nga mumaze okukola ki, ogenda kumanya nti omusajja agenda kuba mufere. Ne bwe munaaba mumaze omufumbirwa, togenda mwesigwa, era ku buli kimu ajja kuba akola nga bw'akoze nga mukyali mu relationship. Lwaki mbagamba bwe nti? Njagala kulenda ensonga lwaki mbagamba bwe nti. Nze waliwo omukwano gwange gw'alina boyfriend we. Yamusindikira $3,000,000. $3,000,000 okuziwa taata we. Taata we agende akole ki? Agende kale yazimusindikira n'agala boyfriend asindikire taata, kubanga taata we ali mu kyalo, basobole okuba nga azimbira ku nnyumba taata we nga bakyusa amukyuse ku bulamu. Naye bunanga omusajja boyfriend w'omuwala yakwata ssente n'azirya. Ne wayitawo omwezi, omanye ekyatuukawo, omuwala abuuza oli omusajja boyfriend wa imini ssente nga tebanangamba nti biki nga boyfriend tamuddamu. Ssente zagenda boyfriend taddamu, nezikwata omwezi mulamba nga boyfriend ali awo asirise. Tayogera nti zaatuuka oba tezaatuuka oba zaafuna obuzibu bati, yena ali bw'ati asirise, ne online n'atajjako, n'abeera ng'abeerayo ku Facebook, oli amusindikira message ku Facebook, oli taddamu. Millions ku bwakaddaama, okola omaani ofuna $60,000, $3,000,000 ze ssente meka? Kirowoozeemu, bw'oba gwe okola otya? Osobola okugenda n'oyo omwana, oba osobola okugenda n'oyo omusajja akubbye ssente, oba omusala laavu ogisalamu ku ssente ne laavu ogenda naki? Nze ngamba nga nze ku ssente ne laavu ompa ssente, laavu n'engikanso n'engisazaamu. Lwaki? Bwe naagenda okufumbirwa era bijja sigala nga beebimu. Boyfriend we byakoze nga mukyali mu relationship, bwe muba mufumbirigana, just manya nti kigenda kuba waasi. Kigenda kuba waasi. Kubanga tasobodde kukwesiga. Tasobodde kukola ki? Kukwesiga. So kati omuna amaze okufumbirigana, ki ekigenda okuddako? Nze onsasula ssente, laavu neekomaawo, osanga sigwe aba baawange. Naye kati omwana agezaako okwogera naye n'agamba jiwaani, nze okufiirwa laavu nze okufiirwa laavu essente kazisalibwemu. Jjukira agezezaako okwogera ne family, n'ayogera ne balamu be abawala, basista ba boyfriend we. Sista boyfriend we n'akuba essimu n'awombesa boyfriend we. Kati omuwala olijjukira boyfriend we ayiti yamwanjulayo n'atandika nze gondi wammwe boyfriend wange kino wekiti namuwa ssente bweziti njagala kino biki naye teyazikozesa biki nebiddaawo omuwala n'akubira omulenzi n'amuvuma biki sisita we n'amuvuma biki. Jjukira awo baddeni
omulenzi ayogera na girlfriend we ali eno biki bwenatuuka ne mugamba n'agamba ngu ate agenda muleetera poliisi n'agamba ngu agenda aleetera boyfriend we poliisi kati ogenda muleetera poliisi nkera ng'ogenda mufumbirwa famire egenda lowooza ki n'asirika naye kati jjukira n'amaa n'agamba n'ayegayira omulenzi n'amugamba nti no nange toleeta ssente neeranvu yaffe esigalawo nze n'amugamba omuntu akoze ekintu lwati nga mukya relationship just manya nti bonna amufumbirwa kigenda kuba waasi kigenda kuba waasi n'agamba nedda gode mumanyi wasobola okikolera mu relationship bonna amufumbirwa kigenda kubeera kitya so guys ekyo kibadde nga for example nti no kisinzira relationship yo gy'olimu n'omuntu omukema naye ate yamuwajja ssente nyingi yali tasuubira kubanga always yali amusindikira ssente balinawo ka project bakola okuyamba abakubaana abatalina biki bwe bityo so kati yasuubira nti nibwanamuwa ezo ssente nti ajja kuziwaayo naye munange zi ssente nga bumanyi ssente bwezituuka Uganda millioni 3 zibanga ssente nyingi oli yalaba okuzisindika aba akoze nga loosi n'asalamu nayeddeeza ssente za girlfriend we kati bw'oba ggwe ogenda kola otya kano nkakulekedde ng'akalowoozo era eno banegirese nga for example omuwala yakomekera agamba nti agenda kuddayo ne girlfriend we agenda ne boyfriend we ati ssente zisazeemu naye gayira omusajja n'agamba nti tosasula ssente omusajja n'amugamba nedda zinaazikozesa so ssente nina okukola ki nina okuzisasula ekitegeera bamikwano so kati kano ngabalekedde ng'akalowoozo so guys obanga tona subscribinga please nkusaba osobole okusubscribinga bwebanga emboozi gyembadde nyumyako mu bintu bya relationship community ekiyayingeko ne mukwano gwo leave a comment singa yeggwenga ono omuwala oba osobola okola otya ogenda n'oyo omulenzi oba ogenda muleka ogenda musibisa esente ziveeyo love ogireke ogenda kola otya ako kekasembeyo kembandekedde ng'akalowoozo please subscribe to my YouTube channel comment and share bye wow